Ate mu mawulire gaffe ag'ennaku omuntu omu afiiriddewo mu Bulaga n'abalala abawerako ne bagendera ku bisago eby'amaanyi mu malwaliro ag'enjawulo mu Kampala oluvannyuma lwa mmotoka ekika kya Force of Fighter namba UAW 340A bweremeredde omugoba waayo n'eyingirira mmotoka endala eziwera 3 ezibadde ku luguudo lwe lumu n'ezisaabaala. Akabenje kano kagudde wano ku Kalitunsi okuliraana akatale aka Usafi akawungeza ak'olunaku oluwaleero wabula ng'afudde abadde mugoba wa bodaboda. Abatuuze ababaddewo ng'akabenje kano kagwawo baliko bye babuulidde omusasi waffe Moses Kingi era ng'afudde tategeerekese mannya ge wabula ye omugoba wa mmotoka ekoze akabenje. Poliisi ey'akafumbe mu Kasaawo Road emukutte ogw'omulambo ne gutwalibwa mu ddwaliro wali e Mulago ng'okunoonyereza okumanya ki ekividdeko akabenje kano bwe kugenda mu maaso. Omuntu akalaba omuntu tumanyi bafudde nga twakalaba omuntu emotoka eganye kusibe budde waggulu eri omusajja n'alwana nayo n'avuga engombe abaddewo ne babuuka bambi ono wa boda engeri abadde ayambuka ng'ali mu takisi asobodde kubona. Waludde kutandika ali mukkiriza zibadde nyimiddawo nesooka okukonda wa takisi emotoka omusajja n'agamba emotoka eganye n'akola owaboda n'amuwala okupaka ku mmeri tugenda okuvaawo okutuuka wali emazeeyo ng'emaze okuweoba zitegedde naye eganye osiba tekiganye omusajja nemulema osiba naye n'akuweno n'agamba emotoka eganye ng'ava eri waggulu emotoka eganye emotoka tegaana. Vai, mabigão.